Olunaku olwaleero Nathan Nandala Mafaabi lwatandise okunoonya akalulu mu bitundu bino ebya Kyoli oluvannyuma lw'okumala ennaku 2 ng'awumuddemu enteekateeka eno ey'okuwenja akalulu. Olunaku olwaleero abadde mu disitulikiti eya Nnoya. Mu disitulikiti ya Nnoya, Nandala Mafaabi atandikidde mu tawuni kanso ya Coach Goma era nga yaniriziddwa abavubuka bano abadde bazina amazina aga rakaraka ng'akabonero akamwaniriza mu kitundu kino ekya Kyoli. Obwedda abazina nga buli firimbi lw'eyimba nga bakyusa ekisoko. Amazina nga gawedde eyasoose okukwata omuzindaalo ye mbaka wa Parliament akiikirira ekitundu ekya Soroti City West Jonathan Ebwalu nga yasoose kusaasira abantu mu kitundu kino olw'ebyo ebyabatuusibwako mu biseera eby'entalo naddala olutalo olwa Yozefu Kony olwali mu kitundu kino eky'obukiikakkono bwa Uganda omwali okuttibwa kw'abantu n'okukwatibwa kw'abakazi n'ebikolwa ebirala bingi ebyambyone ebyatuusibwa ku bantu mu kitundu kino. Ono yabategeezezza nti ekiseera kino Nandala Mafaabi azze okubanaazaako ennaku eno yonna. We have gone through problems. We were in the camps for very many years. After the parts of the countries were going to school. Ebwalu yasabye abantu obutagezaako kulonda munnakibiina kya NRM yenna kubanga nti banna NRM bano bwe balondebwa mu bifo eby'enjawulo beerabira abantu abaabalonda. We are the NRM people whom you vote to Parliament. Their job is to say yes Museveni. Their job is to say yes NRM. Nandala wano wasinzidde n'agugumbula bannayuganda abalina endowooza nti ebyobufuzi tebibakwatako nti embeera eriwo mu ggwanga mu kiseera kino eggwanidde buli muntu okusitukiramu okubaako kyakola okugitereeza. So that's why we are coming and saying it's time we work together to fix our economy and have money in our pockets. Wano Nandala abalonzi yabawadde omukisa okubaako ebibuuzo bye bamubuuza era ne bamubuuza enteekateeka gy'alina ku baana abali ku nguudo ez'enjawulo mu ggwanga naye ataakoze ensobi n'abaanukula bwe yategeezezza nti agenda kutereeza ebyenjigiriza nti bwe binaaba biteredde bulungi n'abaana abali ku nguudo bajja kukendeera. Our main problem which we have discovered, our children are dropping out of school because of 2 things. One, when a kid goes to school, he doesn't study, but also he is hungry. Hungry, no food. Number 2 is the teachers are not teaching. Ng'avudde wano Nandala yeeyongeddeyo ku kitebe ky'eggombolola eya Coach Goma we yakubye olukuŋŋaana olwokubiri nga yasinzidde wano n'avumirira abantu ababba ettaka ly'abantu n'ekigendererwa ekyokulundirako ente. These are cows. If you cannot have where to ride your cows, why should you roam around? You must have your own land. If you are come to graze on my land, you must rent it. You pay me. Oluvannyuma lw'okutandika okunoonya akalulu mu kitundu kino ekya Kyoli olunaku olwaleero, Nandala Mafaabi asuubira okutuukako mu disitulikiti okuli Amuru, Omoro, Gulu City, Kitgum, Padel ne disitulikiti endala eziri mu kitundu kino eky'obukiikakkono bwa Uganda. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV. One Uganda.